Zaake yasituse mu katebe tulina obutebe awo obutulako ababaka abalina obuzibu bw'emigongo nze wentula Zaake watula n'omubaka basaalirwa twali tutulaawo ne mama Cecilia Ogwalu ye mukama n'amuyita kakati ezo ntebe zaffe era tutuulawo lwa nsonga za bulwadde kakati Zaake era we yabadde atudde bw'asituka aloope gwe yabadde alaba n'emmundu ono akolo n'ava eri n'ajja entebe n'agituulamu ate najjako n'omuzindaalo Zaake gwe yabadde ayogererako kubanga eppeesa eriteekako omuzindaalo luli mabegaawo ku katebe era mu kamera emu eraga Zaake ng'agezaako mugamba nti waayo omuzindaalo guzzeeko naye Zaake sipiika n'amugamba nti jangu oyogerere eno mu maaso n'asooka agenda ayogera ensonga ye bw'aba akomawo bali ab'NRM bamuwogganira bamugaana okukola ki okwogera bw'omulaba nga yeesammula yabadde yeesammulako ababaka baaki BNRM ne kati bano batandikira akatambi bakubuzeebuze nti no Zaake yayingidde mu parliament ng'ayomba n'agenda asitukira mu Akolo era olaba bwaddayo wali awo Akolo yamaze ebbanga ddene ng'akyamugamba leka nawe kuba yakutamye ng'alaga nti alina kyamugamba era na wano yamusindise Zaake kituufu yanyiize naye yasindisa Akolo ye najja atuule Akolo kwe kumukuba ebikonde ebingi ennyo ebyo ebyasukkiridde naye ng'okuba mukulu munne ebikonde ebyo mulidde Zaake olwaleero ng'ayita mu baloya be abali ku Agani Company Advocates amuwadde ebbaluwa eyoga nti agenda muwawabira okuggyako ng'onaayimirira mu palamenti n'amwetondera naye njagala gamba n'abantu baffe nti bassebo ne bannyabo ffe tulina mmwe mulina okuwolerezanga ababaka bammwe omubaka ali ku ludda lwammwe bwe bamujooga ne bamuyisaamu amaaso abantu ne babifuula ebyokuzannyamu emizannyo kubanze manya abaana bato abali ku online abazannya emizannyo si be babyewandiikira waliyo abantu abakulu ababiwandiika ate kiri wano mu Buganda singa ffe abo mu Buganda mwe mwavudde essajja eryakulanga enjovu ne likuba akasajja akatono akakyoli singa abakyoli bali ku ludda lwa muganda waabwe naye ffe wano mu Buganda omuntu ajja n'akwata omuntu waffe n'amukunyaakunya naye ffe wano ne tudda ku sayidi ya muyise era bagamba mwami Zaake yatandise olutalo omwami oyo Akolo singa nange nali nga ndi mulwanyi yali agenda kutandikira ku nze okukuba ndowooza mujjukira olunaku lwe basoma Coffee report nti nze natuula ku ttaka simanyi oba ekifaananyi ekyo wakiraba nti natuula ku ttaka kubanga omwami oyo yajja era mu nkola y'emu n'atuula mu katebe kange mwe nali nkola ki mwe nali nina okutuula era ekifaananyi kiraga bulungi nga nze ntudde ku ttaka mu palamenti ku madaala nga ye oyo Akolo atudde ku katebe kange wentuula buli lunaku ke bampa ntuulengako nga ndi muki era singa nange nze nnyini nali naye nze bwe namusanga ne mugambo waivaayo mu katebe kange n'akaganiramu nze kye nakola n'enzirayo n'entula waliwa wansi sisobola gamba nti Zaake naye lwaki teyakoze ngange kubanga abantu buli muntu aliyakitinga mu ngeri yanjawulo nga ekizibu kimu naye buli muntu aliyakitinga mu ngeri yaki yanjawulo maybe nange olulala nalisobodde okunyiiga kuba ebigambo Akolo bye yabadde agamba Zaake awo bangi tetwabiwulidde naye era yabadde amugamba ebigambo eby'obujoozi enagaanidde mu ntebe enamwogerako ebigambo eby'obujoozi eno yeegase ku BNRM abamuwogganira nti Zaake yabadde awayiriza nti waliwo omuntu ow'emmundu so ng'ekyamazima wabaddewo omuntu yabadde ddala neki n'emmundu awo palamenti ya Uganda ekintu ekitakola ki ekitakkirizibwa bannange abantu ba Ssaabasajja Kabaka tulina okuyiga okuba nti nno omuntu waffe bw'afuna obuzibu tuyimirira naye n'ebyo ebintu ebyokusaakiriza ng'abantu ne bayiya n'emizannyo ne bajja ne baleeta obwana obuto mbubuzanye Zaake bumusekerere mu kubanga baamukubye enkola eyo nkyamu nnyo era n'abali emabega w'okubeera mu bikolwa ng'ebyo basaana beddeko